Abakulembeze ku kyalo Sumbwe abafumbo Tamale Faluku amanyiddwa nga Nabbi Elefanti ne mukazi we Nnaalinya gye bawangalira nga bali wamu n'abooluganda lwa Tamale batuuseeko mu maka gaabwe gye basanze omusaayi nga gubunye buli kifo. Kino kiddidde abafumbo bono olunaku olw'eggulo kubasanga ku poliisi y'e Bulaga eyakutte Nnaalinya nga Tamale amulumiza okumutemako okugulu okumu ne kugwa wali nga n'okulala yakuleka kulebaleba. Banne basisirungi ndo sisimuka kwiti nga kutte ejjambi ali mu kutema magulu. Tuwamanya yajja n'amutema. Samali ali na yinyo lwa yagamba teyamumanya kubanga oluvannyuma yate oluvannyuma n'agamba nti nze namutema kubanga naye mu nnyumba. Paulo Kayanja amyuka ssentebe w'ekyalo Sumbwe ategeeza nti bazze batuula mu nsonga z'abafumbo bano ng'omulundi ogwasembayo baayita abooluganda ku njuyi zombi era nnyina wa Nnaalinya olukiiko bwe lwaggwa yasaba agende ne muwala we kubanga yali amumanyi bulungi kitabwekebera. Nazaala yatwala omwana olw'ebigambo bye beeyisiŋŋanyaamu awo ku woofiisi. Nazaala n'akwata omwana muwala we n'agamba akoze eki amututte. Mba ndi wano eno nnyingira bwente ennyumba omukazi namusanga wansi w'ekitanda nga yeekwese wansi w'ekitanda. Mubuuza bwe bwina tebasozze wano eno bakiyamani bamugambye tetuli ffenna twawulayawukanye nga ŋŋamba nedda nsonyiwa. Ekiteeso kino kyasimbibwa Charles Kabanda ssentebe w'ekyalo n'asaba abafumbo bano buli omu asooka aviire munne kyokka kyebabuuseeko okuwulira nti Nnaalinya yatemyeko bba okugulu. Omwami ono yayagala nnyo omukyala era omukyala omwami yaba n'omusango ne yeetonda wadde omukyala yagulina. Nina obujulizi ne bwobuuza baganda be ne bwobuuza bazadde be beegayirira Faluku ono yeesonyiwa omukyala oyo. Alabudde abavubuka bulijjo butemalamu gwa kawaawo nga baagala abakazi. Era omukyala bw'obadde obalaba nga batambula mu kkubo nga toyinza kulowooza nti asobola omutuusa ku kino. Bwaliba mwana wo ne bwaliba muganda wo abafamire bwe batuulanga ne bagamba nti weesonyiwe kino kyesonyiwanga. Bazeeyo ku poliisi e Bulaga ssentebe Kabanda gye yeewunyiriza engeri ababiri bano gye baddinganamu okutuuka okwetema amagulu. Kati wengenda okubawulira kyate kyatwala ennaku nnya ng'omuwala azeeyo omu. Ekyo kye kinneewunyisa. Situmanyi butya bwe baddamu kukwatagana. Nnaalinya akyegaana eby'okutema Tamale nga byonna byaliwo nga ye ali mu kinaabiro kyokka nga Tamale naye akalambidde nti mu kinaabiro omukazi ono yagendayo ng'amaze okumutema asobole okwenaazaako omusaayi ogwali gumusammukidde. Wali weebase? Nali neebase. Yasisimuka? Nanze nasisimuka agenda okusisimuka nga mpira jjambi okwasona mpira ng'amasanyalaze ng'ani amutema oyo. Tamale asabye abazirakisa okumudduukirira olw'embeera gy'alimu nga mu kiseera kino ebiwundu bireenya nga n'omukubagagga bye yalaajanidde olunaku olw'eggulo Moses Lubuulwa owa Luba Events aze era kabuze kataayunguka ezziga. Amuwaddeyo ssente okugenda mu ddwaliro kyokka n'asaba ebitongole ebirwanirira eddembe okusitukiramu okulaba ng'afuna obwenkanya. Ebitongole byonna okulaba nga naffe bituteekako amaaso. Abakazi babatuulako, abakazi babagalira mu nju, abakazi babaggyako ssente zaabwe. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.